abalaba ba Katonda mbalamusiza mu Mukama waffe Yesu. Yesu yebale kubakuuma era nzikiriza nti muli bulungi mu linnya erya Yesu. Nange ndi bulungi, ekisa kya Yesu kikyampanyiridde. Mwebale nnyo okuwuliriza. Nsaba tusabeko katono tusobole okugenda mu maaso n'enjiri eno. Katonda wange nkwebaza, nkudiza ekitiibwa n'amatendo, nkugulumiza olw'akaseera kano akalungi k'otuwadde nate okuwulira ekigambo kyo. Jangu okifugiremu, erinnya lyo ligulumizibwe mu linnya erya Yesu. Amiina. Nga bulijjo amannya Musumba Sylvia Magezi. Nebaza Yesu, tuli mu biseera eby'amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu. Naye nga enjiri eno Yesu gye yampadde era ekwatagana ku kuzaalibwa kwe, okujja kwe. Nkubamu akafaananyi zino eddakiika nga Maryamu olubuto lutandise okumulumirira, nga lumulumirira, ng'ebisa bitandise mpola mpola, nga omulokozi waffe Yesu atandise okuteekateeka okufuluma eri ensi eno, ajje ayangange kigendererwa kye ekyamuleeta mu nsi ekyokutulokola n'okutuzaayo mu bulamu obutaggwaawo. Ndi musanyufu nnyo nga njogera ebigambo bino eby'obulokozi, era nsaba tubisange mu kitabo kya Luka essuula esooka. Bayibuli kigamba, awo mu mwezi ogw'omukaaga Katonda n'atuma malayika Gabulyeri mu kibuga eky'e Galiraaya, erinnya lyakyo Nazaaleesi, eri omuwala atamanyi musajja erinnya lye Maryamu, eyali ayongerezebwa omusajja erinnya lye Yusufu, ow'omu nnyumba ya Dawudi. Awo malayika n'ajja gy'ali n'amugamba nti, mirembe gwaweereddwa ennyo ekisa, Mukama ali naawe. Naye Maryamu ne yeeraliikirira ekigambo ekyo, n'alowooza okulamusa okwo bwe kuli. Awo malayika wa Mukama n'amugamba nti, totya Maryamu, kubanga olabye ekisa eri Katonda, era laba oliba olubuto, olizaala omwana ow'obulenzi, olimutuuma erinnya Yesu. Oyo aliba mukulu era aliyitibwa mwana w'oyo ali waggulu ennyo, era Mukama Katonda alimuwa entebe ya Dawudi jjajjaawe, era n'afuganga ennyumba ya Yakobo emirembe n'emirembe, so obwakabaka bwe tebuligwawo. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Bayibuli etugambye nti malayika yatumibwa eri Maryamu ono eyali tamanyi musajja, ng'aleese mawulire malungi, nga alaga nti enteekateeka mu ggulu emaze okukolebwa, omulokozi okukka eno ku nsi, naye nga yali alina okuyita mu mukyalo ono okusobola okununula nze naawe. Bannange, tuli mu biseera kaakano eby'okujjukira okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo, era ensi yonna eri mu kujjaguza. Abantu bali mu kweteekateeka, baguze engoye, baguze ennyama, emyenge giri mu mafuriji, bateekateeka okujjaganya mu ngeri ez'enjawulo. Naye mukwano gwange, nze nzize n'ekigambo ekiraga nti tuteeketeeke emyoyo gyaffe tusobole okuwaniriza Mukama waffe Yesu ono mu myoyo gyaffe, tumwanirize, kubanga ekigendererwa kye ekyamuleeta mu nsi ffe tubeere n'obulamu era tubeere nabwo mu bungi. Nkubamu akafaananyi akaseera kano, eggulu nalyo litunuulidde ensi, litunuulira omuntu yenna agenda okuteekateeka omwoyo gwe okwaniriza Yesu Kristo okubeera omulokozi we. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Eddakiika zino eggulu lijjukira ekigendererwa ekikusike ekyaleeta Mukama waffe Yesu ku nsi. Bamalayika beetala eno ku nsi banoonya omuntu omu yekka bw'ati agenda okuba ng'akkiriza Yesu Kristo, agenda okuba ng'ajaguza mu mutima gwe, agenda okuba ng'ayongeramu amaanyi mu bulokozi bwe. Bw'oba nga wakkiriza Yesu Kristo okuba omulokozi wo, kati Yesu akutunuulidde alabe mu butuufu, omutegeera ekyamuleeta. Teekamu amaanyi kaakano mu kusanyukira omulokozi, ddamu amaanyi
ddamu amaanyi mu mwoyo gwo, yimuka nate mu mwoyo, teekamu amaanyi mu kusaba, teekamu amaanyi mu kuweerezaako. Jjukira nti Yesu Kristo yajja akulokole asobole okuzaayo mu bulamu obutaggwaawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Katusomeko ne mu Matayo essuula 1 akanyiriri 2 tulabe. Matayo essuula 1 tulabe Yesu kiki ddala ekyamuleeta. Akanyiriri 2 nti naye olizaala omwana wa bulenzi, naawe olimutuuma erinnya lye Yesu, kubanga ye yalirokola abantu be mu bibi byabwe. Yesu yeebazibwe. Yesu yajja kutulokola okuva mu bibi byaffe. Tandika okwekuba mu tooki mu kiseera kino. Omwaka guno Yesu akuyambye ogumazeeko. Tegabadde maanyi go, tebubadde buyinza bwo. Bimeka byakuyisizaamu mukwano gwange. Kubamuuko akafaananyi olabe wali olemereddwa mu kaseera kali kennyini, naye Yesu ye yakikola. N'oyitawaawo ye yakuyisaawo muganda wange. Ojjukira engeri gye wali onafuyeemu, ane yakuwanirira, yali Yesu yakuwanirira. N'olwekyo nsaba akaseera kano ke tulimu tudde bujja, obulokozi bwaffe tuguze obujja. Mukwano gwaffe Yesu tuddemu tumusanyuse, tuddemu twekebere, twekube mu tooki, ogambe nti ne bannange kiki ekimpangudde omwaka guno. Kirabika obusungu bwe bumpangudde omwaka guno. Kakati ngenda kubuyingirira mu kusaba, ngenda kwewaayo nate mu kusiiba, ngenda kwewaayo nate mu kwenenya, ndabe nga omwoyo guno gw'obusungu nguwangula mu linnya erya Yesu. Oyinza okuba ng'obwenzi bwe bukuwangudde omwaka guno, bwe weekuba mu tooki ng'olaba mu butuufu minzaani bweteekebwawo, ate ebibi bye ebisinze birungi omwaka guno byokoze. Mukwano gwange nkusaba uweza obujja, kubanga Yesu ono ekigendererwa kye tayagala muntu yenna kubula, ayagala tusikire obulamu obutaggwaawo. Bayibuli ega nti kyekyamuleeta mu nsi okutulokola, okutujja mu bibi byaffe. Muganda wange nkusaba Yesu tumwagale nnyo, twagale nnyo mulokozi waffe Yesu, twagale nnyo ekisa ekyatuweebwa, twagale nnyo obwakabaka obw'omu ggulu, twagale nnyo bannange, kubanga ne Yesu naye yatwagalira ddala. Bwe tusoma mu Yokaana 3:16 Bayibuli egamba nti Katonda bwe yayagala ensi n'atuweereza omwana we Yesu, buli muntu yenna amukkiriza alemu okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Bannange, kwe kwagala kwa Katonda, kwe kwagala kwa Yesu n'Omwoyo Omutukuvu ne bamalayika be, emyoyo gyaffe giremu okubula ne tubeere n'obulamu obutaggwaawo. Kwe kwagala kwa Katonda kye kyaleeta Yesu Kristo mu nsi, tubeere na bulungi mu nsi, tubeere n'emikisa mu nsi. N'olwekyo buli lw'omukkiriza okufuga obulamu bwo, buli lw'omwewa n'omukkiriza akulokole, akutaase, akuyambe, akukwatireko egyo emigugu egikuzitooweredde. Mukwano gwange tosigala kyekimu, era ajja n'akuyamba n'akukwatirako. Bayibuli egamba nti tusooke tunoonye obutuukirivu bwe, tunoonye obwakabaka bwe, bino ebirala bigoberere. Mikwano gyange, Yesu yajja kutwongerako, Omwoyo Omutukuvu yajja kutwongerezaako, okutukwatirako kwebyo bitulemeredde naye nga tusoose kunoonya bwakabaka bwe. Mikwano gyange, ndi wano amakya ga leero okujjukiza nti ensi ng'ejaguza, abantu nga bajjaguza, baguze ebya sava, bakoze buli kimu kyonna birungi, era nzikiriza nti naawe Yesu abikuwadde, naye ate ekisinga obulungi, teekateeka omwoyo gwo, lowooza ku kisa kya Yesu, lowooza ku kwagala kwa Katonda, lowooza ku ngeri gye yakwagalamu n'akwawula, yakwawula mu kika kyo, naawe atanaba kulokoka. Olwaleero Yesu Kristo akwawula, akuyita erinnya, ayagala kuzaalibwa munda mu ggwe kaakano, azaalibwe mu ggwe, essanyu lyo likomewo, emirembe gyo gikomewo, obulungi bwa Katonda bukomewo, n'omukisa gwo gwayonooneka. Ayagala okuguza obujja mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bayibuli etugambye nti ekyamuleeta
kwe kutulokola okuva mu bibi byaffe. Era bw'obanga wuli ompuliriza mukwano gwange ng'obadde oddiridde mu kukkiriza, wandyagadde okweza obujja naawe ojja kwatulira wamu naabo abadde tebannaba kulokoka. Mukwano gwange kyekiseera tuzaalibwa omulundi ogwokubiri, kyekiseera ekyambalo kye eky'omwoyo oddemu okitereeze, okikube mu bbaafu ey'omwoyo, okyoze, okikube paasi ey'omwoyo, oddemu otereere mu luguudo olw'obulokozi, mu kakubo kali akafunda, tubeere nga tuwerekereza ebyo ebitasaana tubireke, tulabe nga tutambulira wamu ne Yesu Kristo. Guno omwaka guno gwe tuyingiramu, tuguyingiremu nga tuli bajja, tuguyingiremu nga tufuuse ebitonde ebijja, tuguyingiremu ate nga n'obumalirivu, tuguyingiremu n'obumalirivu, tumalirire nate okuweereza Yesu, kubanga gye emyaka Mukama gy'akuwadde. Omwaka Mukama agukumazizaako, akongedde omwaka guno nate osobola okutambula naye mu lugendo luno olw'obulokozi. Bw'atanaba kulokoka, Yesu akuwadde omwaka guno nate oguyingiremu osobole okubanga otambula naye, osobole okukkiriza abeere omulokozi wo mu mwaka guno, akuteekereteekere. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Yesu akutunuulidde omwaka guno era yatuwa olugero olw'omuti omulimi gwe yajja n'anoonyako ebibala n'agwetooloola n'asanga nga teguliiko bibala. Oli n'agamba nti emyaka kati giri 3 nga neetooloola omuti guno okulaba nga ngusangako ebibala naye tekuli. Lwaki sigutema omuti guno nengujjawo negulemu okumala ekifo? Bayibuli egamba tumulimi neyeegayirira nagaa nedda Mukama wange kanziremu ngutemeretemere nguteekeko ettaka, oba olyawo omwaka guno gujja kuteekako ebibala. Olijja era n'okebera n'olaba oba ebibala kwebiri n'olyoka olaba ekyokkola. Mikwano gyange, naffe Yesu yatuwolereza omwaka guno, Omwoyo Omutukuvu yatuwolereza, era obulamu bwaffe ne bubeerawo ne busigalawo. Naye ayagala omwaka guno ogutandika tubale ebibala. Mikwano gyange, tubuulire enjiri. Bw'oba ng'oli mulokole buulire enjiri. Bw'oba tonaba kulokoka, Yesu yakuleseewo olokoke. Yesu yakuleseewo otereze ebibadde byagaana, ebibadde byasoba, kubanga toyinza kumanya ate kyenaddirira omwaka guno gwe tuyingidde. Toyinza kutegeera nteekateeka ya Yesu. N'olwekyo kirungi nga Bayibuli bw'egamba tweteeketeeke guno omwaka guyingiremu n'obumalirivu. Funa okusalawo mu mutima gwo ogw'okuleka ekibi, okukikyayira ddala. Ekibadde kikuwangula kigaane kikyayire ddala. Ate naawe abadde tanaba kulokoka, naawe salawo ogambe nti nedda kimala, oba Yesu yandeseewo nga guno omwaka oguyise abantu bafudde, era tubalabye bangi. Abantu bafudde ebirwadde ebyenjawulo, naye obanze Mukama ndeseewo nampa obulamu. Lwaki seenenya? Lwaki simukkiriza? Lwaki sirokoka? Gezesa olabe omwaka guno ebirungi bikulindiridde. Njagala Yesu akumpeera omukisa. Katusabeko ffenna. Katonda omulungi omuyinza w'ebintu byonna, nkwebazizza Mukama wange olw'enjiri eno abaana bo gye bawulidde. Nsaba nga ngolodde emikono gyange eri buli muntu yenna ampuliriza kaakano. Nkwebaza olw'okumulekawo era nkwebaza nange olw'okundekawo. Otuleseewo olw'ekigendererwa. Nsaba Mukama wange osonye osaasire obutali butuukirivu bwonna obubaddewo mu mwaka guno. Tetutambudde bulungi nga bw'obadde oyagala, tetukoze nga bw'obadde oyagala. Bingi bye tusobezza, bingi bye tutatuukiriza. Naye kaakano nsaba Mukama wange Yesu, omwaka guno Mukama, buli ampuliriza Mukama, muwe ekisa eky'okwongera okwagala, muwe ekisa eky'okwongera okwewaayo, muwe ekisa eky'okusalawo Mukama wange Yesu okutambulira wamu naawe mu mwaka guno. Era nsabira buli muntu yenna ayagala okulokoka, ddamu ebigambo bino. Gamba nti Yesu nkwebaza
olw'obulamu bw'ompadde mu mwaka guno era nsaba osonyiwe obutali butuukirivu bwange. Amanya gange gajje mu kitabo eky'okufa ogateeke mu kitabo eky'obulamu. Okutanula leero neegaana Setaani n'ebikolwa bye era njatula nti ndokose. Nsazeewo okutambula naawe omwaka guno. Nsazeewo obeere omulokozi wange. Kitange nkwebaza olwa buli muntu yenna ayatudde obulokozi omuto n'omukulu mu linnya erya Yesu. Kati mbasabira omukisa. Mbasabira omukisa omwaka guno. Omwaka guno leka gubeere omwaka gw'omu linnya erya Yesu. Nangirira okuzimba ennyumba mu linnya lya Yesu. Nkulangirirako okugula ettaka mu linnya erya Yesu. Nkulangirirako omulimu omulungi mu linnya lya Yesu. Omwaka guno gubeere omwaka gw'omu Yesu omwana wa Katonda omulamu. Nkulangirirako okulinnya ennyonyi mu linnya lya Yesu. Nangirira abaana b'okusoma. Nangirira school fees zireme okubula omwaka guno mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Beera bulungi mu linnya lya Yesu. Leka ebisuubizo byo byonna bituukirire mu linnya lya Yesu. Leka omwaka guno gubeere omwaka ogw'okulaba ebirungi, omwaka ogw'okusanyuka n'abantu bo ne baganda bo ne famire yo. Nangirira omwaka gubeere mulungi eri Uganda mu linnya lya Yesu Omunnazaaleesi. Omwaka ogw'emirembe mu nsi yaffe Uganda, omwaka ogw'okujjaguza mu linnya lya Yesu. Nangirira abalwadde okuva ku bitanda mu linnya lya Yesu. Leka babeere abalamu mu Yesu omwana wa Katonda omulamu. Gubeere omwaka go ogw'okuweeramu obujulizi mu linnya lya Yesu. Abali ebweru mbasabira, abali mu Dubai, abali Saudi Arabia, abali mu mawanga gonna mu America, abali London, mu nsi yonna, mu nsi ennya zonna ez'ensi, mbalangirirako omukisa mu linnya lya Yesu. Omukisa ogw'obugagga, omukisa ogw'okuwangaala, omukisa ogw'okusanyuka, ogw'okulaakulana, ogw'okulaba ebirungi. Leka musasulwenga ssente mu Yesu. Babongeze emisaala mu Yesu omwana wa Katonda omulamu. Mbisabye nga mpita mu linnya erya Yesu. Amina.